emikono bye bisumuluzo ebigula omutwe kakati mu chat time esitowe ebeera mu time bigere bye bigisumulula ebigere bye bitutuusa leeti kubanga tebisumuludde bulungi sitowa mu mutwe ebeera mu time bwe bigisumulula kyovola batutuukira ku budde bwa njawulo abaddusi buli omu abakoze gundi training ne bayitamu bagenda Singapore ne batandikira wamu bwe adduka ensozi bawalampa bakoze eki goloza asemba abamulwadde mu kutandika wano asemboloza abamulwadde obongo omulali kakati buli kyosobola okukola kiteeke wano bw'olaba kiganye kkiriza abazungu bajja wano ng'emitwe bagirina omusajja omu namugambako yagenda okugula obwongo n'alamuza kiro y'obwongo bw'omuzungu n'amugamba nti ojja kuleeta 5,000 n'alamuza ey'omuwalabu n'amugamba nti ogenda kuleeta 10,000 n'alamuza ey'omuddugavu n'amugamba nti obukadde 10 n'agamba nti basajjamu ate omuddugavu nti obw'omuddugavu tebuli used obw'omuzungu bwakola nnyo bwa 15,000 obw'omuwalabu buli awo yadde 10,000 naye buno tebuli used bwe bafu muyezinga obwongo sije wadde ogamba ebimu sibimanyi bw'oyinza kubitafuta naye nze kyembadde ngamba nkyogedde era bwentyo bwe bakyogera kaakati eseba honorable omuntu kubanga tulina mikwano gyaffe bangi bwe ebigambo bye twayogera luli byabakwatako in fact waliwo omukyala eyansanyudde gwayinza okuba teyakusanyudde naye kankikugambe naye yagaye nti kaakati bino ebigambo bye mwogedde wano bimpadde ekyokuyiga era amazima gali nti ngenda kukyusa nzire gundi lake dube yagamba nti I'm going back to my roots kati nange ngenda kudda wa ku roots zange nzireyo nnime kati amagezi gazze mu ddoboozi lya Pastor Bujingo omuntu oyo tumuwe magezi ki nayagala kanziremu kino nkiggumize senga ku kyalo kubeerako insecurity naye nga kuliko kano era tumanyi nti akuumwa bukuumwa wamundu eyo tukkiriza nti ye backbone ya security yaffe kati enduulu bwevuga ne baga nti abasajja baabo mu kibira naye basomoka toyinza kuddukira waawa akasaale oba wejambiya oba mujega kati obwavu mu Uganda bwakubadda bwasala dda omugga backbone y'ekonomi ya Uganda kulima ng'ate gwe baga nti otunda saagala kugamba ekyo ndeese kyakulabirako naye backbone ya Uganda kulima obwavu buwaguludde bujja budduka tubukubira nduulu kati ate gwe mu kulima mwova obudduke ebitundu 85 ku buli 100 biyimiridde ku nkumbi kakati nga gwe atodduka ku nkumbi obudduke